Ministry y'ebyenjigiriza n'abakulu ku ssetendekero wa Makerere basattira olw'Abasomesa ku ssetendekero ono okulangira Akedimo kaabwe sabbiiti ejja nga beemulugunya obutayongezebwa musaala nga gavumenti bwe yabasuubiza. Abasomesa wamu n'abakozi ku ssetendekero ono abeegattira mu bibiina ebyenjawulo okuli Muwasa, Massa ne Nuwei balangilidde nti okutandika ne Mande ejja baakuteeka wansi ebikola singa olukiiko olufuzi ku ssetendekero ono ne gavumenti tebakola ku nsonga z'emisaala gyabwe okugyenkanyankanya n'abakozi abalala mu ssetendekero za gavumenti endala. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ekitaba Abasomesa e Makerere, Dr. Robert Kakulu, bagamba nti gavumenti yalina okuteeka ensimbi ez'ennyongereza ku misaala gyabwe mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogutambula 2023-2024 wabula tekyakolebwa kyokka ne mu mbalira ne mu mbalira eteekebwateekebwa eya 2024-2025 tebeerabamu. Bano baagala ennyongereza ya buwumbi 12 benkanenkane ne bannaabwe bwe bali ku madaala ge gamu mu ssettendekero za gavumenti endala nga Kyambogo. Bino basooka kubisalawo mu lutuula olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde ne balabula gavumenti n'abaddukanya Makerere nti okutuusa mu Novemba wa 2023 singa baba tebalina kibabanyeze bakuteeka wansi ebikola era oluvannyuma ne bongezaayo ensonga eno okutuusa mu Januari nga 14. Wabula CBS ekitegeddeko nti abakulu ku ssetendekero wa Makerere baliko akabinja k'abakulembeze ke basinkanye eggulo awamu n'okubatwala mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza okwongera okumatiza abasomesa n'abakozi abalala obuteediima. Dr. Robert Kakulu agamba nti newankubadde omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero yabatutte mu Paalamenti baakuddamu okusinkana abakozi ku bbalaza basalewo ekyenkomerero. Eggulo twasinkanye gundi Vice Chancellor wa University ne tugenda ne mu Paalamenti ne batunyonyola engeri gye bakuttemu ensonga zaffe era waliwo n'ebbaluwa gye baawandiise tugenda gitwala mu lukiiko nataabamirika olw'abakozi ku Mande ssaawa 5. Olukiiko lwe lunaasalawo ekyenkomeredde kubanga nga basinziira ku abakulu bye baawandiise naye bwe basalawo nti beeyongera mu maaso ffe omulimu gwaffe tutuusa bubaka eri bakama baffe naye bwe basalayo okwongezaayo nsalasale gye baali bawadde gavumenti n'akakiiko akafuzi ka University era kye kimu obubaka tujja butuusa eri bakama baffe naye nga ensonga ezatuleetera okuwandiika briefing zikyaliwo wadde waliwo obweyamu okulaba nti zigonjoolwa ne zimalwa ne bazitereeza. Ono era alabudde nti singa abakozi banaawakanya ebyabasuubiziddwa gamba ng'ekyokubateeka mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja emirimu mu ssettendekero gya kuyimirira omuli n'okuyimiriza amatikkiro ag'omulundi ogw'74. Batusuubiza nti ensonga zino bagenda ziteeka mu budget. Batugambye nti bagenda ziteeka mu budget y'omwaka 2024-2025 ate nga ndowooza naawe okimanyi nti ensengeka y'embalirira eyo egenda mu maaso kati ekyo kye tulindirira okulaba abakozi bannaffe bwe tunaabanjulira ensonga eyo oba banaagikkiriza oba banaagigaana. Sifa abasalawo naye nga abakozi olukiiko taabamirika olw'abakozi. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde Profesa Barnabas Nawangwe bwe yali mu Paalamenti yasaba gavumenti eyongeze ssettendekero wa Makerere ensimbi ezisasula abakozi n'ebyetaago ebirala naye tewali kyakyuka. Bino bijjidde mu kiseera nga ssettendekero wa Makerere ateekateeka amatikkira ag'ensanvu agasuubirwa okubaawo sabbiiti ejja. Amyuka ssenkagale w'ekibiina ki FDC ekiwayi ky'e Katonga mu buvanjuba bw'eggwanga Proscovia Salamu Musumba anenyeza omukulembeze w'eggwanga ku ky'okuddamu okulonda Simon Mujenyi Byabakama ku bwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Salamu Musumba agamba nti Byabakama aludde nga yeenyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda omuli n'okudibaga obululu n'ebirala n'agamba nti abadde tagwana kuddamu kulondebwa.
andi bare twogera nguli amwinye ayongere kumukakara mirimo ompaka sijamukoleire kubanga agema mu mubululu era yamusigaza kubukulembeze nga president wa Uganda so ali kweyongera kwemeza nakweyongera kwemeza kubikola ebimwongera okusigala kulembeze ebimwongera omwaganya ebyokulonda wabo byategekebwa kwesemateeka ezira kirundi kibabe awabe abakama ibwomukama ezira kirundi kyavamu ezira kirundi kyemusubiramu ezira isubirwa na Uganda libati musubiramu mwana omulala noyo byabakama enkyo byabakama ekyomusana byabakama ekyeigulo byabakama magombe byabakama obulamu byona mulala ali standard. Salamu Musumba ng'ayogerako ne CBS ku kyebikujjuko byamenulaga NRM ag'omulundi Agosto 8 ebigenda okubeera mu kibuga Jinja ayanukudde kimu nti agoma ga nsimbi. Salamu Musumba agamba nti mu kusooka olunaku luno lwalina amakulu ne kyewutegeeza eri eggwanga naye kaakano byavaawo dda abakulu baasigalira kimu kusaasaanya ssente ya muwi wa musolo. Lunaku lwa bbeeyi nno kuba lwatutoola kw'embeera eyali enzibu ino okuva kwefuga bya Uganda arugirenga bwe Luseeneena bwe Luweesa Kawoowo bwe Luweesa Ekinuzi bwabuti yafuuka bwa pareedi emyaka gino gyona gye tukubye pareedi nguli twazimba museum nguli n'abaafiira mu lutalo boona twabawa akafaako bayibukiriranga aye buli mwaka bayida na kindi buli mwaka bayida na kindi yabanga yadduuluuka atyo aye ngaze yali bali lunaku lwa kitiibwa olunaku olulimu omusaayi gw'Abannayuganda mungi luliko essuubi ly'Abannayuganda lingi ayi ng'amata agayiyike za kyetukayiza. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Obukomansimbi RDC Stephen Byaruhanga atabukidde abantu abeekobaana n'abasika ne batunda ettaka ly'ebiggya ekintu ekiyinza okusanyawo obuvo n'ensibuko zaabwe. Kino kiddiridde olukiiko olwayitiddwa RDC oyo okutabaganya abaana n'abazzukulu b'omugenzi Budala Ahmed Mutuwa Bbanja Butenga Bukomansimbi kyokka olukiiko ne luggweera mu kuwanyisiganya ebisongovu. Abamu babadde baagala kutunda ekibanja okuli ekiriko ebiggya bya kitaabwe kyokka ng'abalala bagamba nti jjajja waabwe Mutuwa Bbanja yafa alaamye nti ettaka eryo teritundibwanga ly'abaana n'abazzukulu bonna. Enjoyi z'abazzukulu ez'erumaaluma kuliko abaana b'omugenzi Twaha Sesanga abaagala okutunda ettaka okuli ekijja kw'ossa n'abaana b'omugenzi Haji Galabuzi ng'abo bagamba nti keetonye kagwake teri kutunda ttaka lya kijja. Fe eyatuwa ettaka jjajjaffe Mutuwa Bbanja omugenzi abaana be bonna be yazaala yabawa ekibanja n'abagulira ebbali n'agamba mutabani wange asembayo Twaha Sesanga mugabidde wano n'ayita ne bajjajja abaaliwo era jjajja omu abalala omuwaali kati bwe waayitawo ekiseera bano baganda baffe bajja ababataata abalala abaafuna ebyabwe nga baagala twala kibanja kyaffe. Wabula bawakanya okutunda ekitundu ekiriko enkayana nga bakulembeddwamu Aida Nasanga bagambye nti bakutuuka buli wamu okulwa n'okulaba ng'ettaka okwebase bajjajja waabwe teritundibwa. Ekibanja kya kijja kyagulibwa Mutuwa Bbanja jjajja waffe azaala bataata baffe tekyagulibwa Twaha kyagulibwa Mutuwa Bbanja n'akibeerako. Twaha okwagala okubba ekibanja n'agenda ng'agatta ensalusalo nga kyatawa afudde yakikuuma nnyina bwe yamugambangako nti owange gy'olimanga si wuwo maama nkusimbira kolonoono omubukadde bwo. Bataata bonna ne bavaayo n'abasaba n'abagamba nze mukadde mukolera ng'omukadde kyalifuna mu bukadde bwe kwe kumusimbira emmwanyi zino ekyange mmanyi we kiri ne bamuleka n'asimba emmwanyi kati abaana abo we bafulubalitira ne bagamba mbu wantu. Obutakanya nate wakati wa mawanga abiri eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Burundi nga wetwogerera ensalo z'eggwanga erya Rwanda ne Burundi zaggaliddwawo. Burundi yasazeewo kubanga eggalira eggwanga lino erya Rwanda era okusinziira ku mawulire agaliwo gavumenti y'eggwanga erya Rwanda kigambibwa nti yakizudde ng'ekozesa social media nti eggwanga erya Burundi lyasazeewo kubanga ligalawo borders. Guno si gwe mulundi ogusoose eggwanga erya Burundi okugalawo
boda yalyo n'eggwanga erya Rwanda. Era kigambibwa nti mu mwaka gw'e2022 eggwanga erya Burundi kyaddaaki eryagulawo boda yalyo n'eggwanga erya Rwanda. Wabula amawulire agaliwo kigambibwa nti kino kijja kubanga kikosa bannansi abadde bakozesa boda zino okufuluma n'okuyingira amawanga ate n'ebyamaguzi ebibaddewo wakati w'amawanga gano abiri mu kusuubula bijja kubanga bikoseddwa olw'ensonga nti boda zino zigaliddwawo. Minister w'eggwanga erya Burundi nga ono ye Minister of Internal Affairs amanyiddwa nga Martin Niteretse ku Lwokuna yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti boda y'eggwanga erya Burundi n'eggwanga erya Rwanda eggaliddwawo. Eno nga boda eri mu Northern Province of Kayanza. Minister yagambye nti eggwanga erya Burundi lyasazeewo okubanga ligalawo boda olw'ensonga nti baneiba baabwe eggwanga erya Rwanda lisupportinga abayeekera abamanyiddwa nga Red Tabara era nga bano abayeekera be batigomya gavumenti y'eggwanga erya Burundi. Tujjukira bulungi nti guno si gwe mulundi ogusoose nga Burundi eggalawo boda yaayo n'eggwanga erya Rwanda. Ate ku ludda olulala Democratic Republic of Congo ekyewera okubanga erumba eggwanga erya Rwanda. Era Democratic Republic of Congo baavaayo ne bagamba nti essaawa yonna bajja kubanga balumba President Paul Kagame. President Paul Kagame naye yavaayo n'alabula President Felix Tshisekedi n'agamba nti tamutidde, n'agamba nti ekyo kyamwagaliza kyajja okufuna olw'ensonga nti ebyolutalo abimanyi bulungi era yabiyitaayita mudda. Kakati nga obunkenke bukyaliwo wakati w'amawanga gano aga East Africa nga buli wakati w'eggwanga erya Burundi ne Rwanda ate n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Stay tuned and don't forget to subscribe.